ne message gagoroza kuyomba maye ba neighbor muli bazibu mubeereyo nga muwuliriza buli kagudde eri wa neighbor goyizo okulowooza kuyomba ninga ate yengeri yabo gye bakommunicating abafumbo basobola okujja ne bakunyonnyola amaka nga amakanga gantalo nga bali mu ntalo naye nga buli omubizi annyonnyola ntalo zika tezifaanagana zino zonna zonna entalo ziba mu bufumbo nga tezifaanagana ngero lyagamba nti zentalo zenkolewa nga tezifaanagana nga funa za neighbor ng'entalo z'amakago ndala nnyo kuzaagoli nenga zonna ntalo kyowe wala kiki komerako ne wali ddala mena bannange zatannaba kuwasa oba tannabafumbirwa sikusemba mbadde nkusaba timu bawuulu twebeereremu eddembe liri mu buwuulu lingi dembe liri mu buwuulu liri sawa zenjagala zenyingire kampiseeko kano bakadaama mususse oba toyagala muntu muveeko tolya sente ze kola byonna bikole naye bakadaama mususse bakadaama bebalya sente waliwo kadaama wazanyira ku banno ku bwongo n'obafuula ebimuli gwe ogamba otya munno n'ogamba Joshua nti tugenda sisinkana wali ku green card yambala bwoti n'omulala kato naye n'omwambaza kyekimu bonna ne babeera ng'abantu bataano bonna bambadde nga uniform ate n'otalabika oba enteekateeka ya pati yakakoloke nga yali ayagadde bambale kombine nga bonna ba boyfriend online shopping teri asinga ku munne ddala lyerimu mwenna akasa wabaawo ensonga yali ayagala kuweesa mukolo gw'ekitiibwa kumukutu kwetuli tweyanzege mwena bekumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala wera mwekumira ku Tronaz Media nga mukola kyonna ekisoboka 226 mwongere okutusuusuuta tusobole okubanga naffe tubaweereza tujja kubaleetera ebinyuma paka okuwulira mu binnyini mutugamba nti banaye tubakooye naye ng'ekitutasuubira nti musobola okyogera ekyo amanya Tronaz omukutu Tronaz Media kwendine MC Magombe okutuli wano okubaweereza sobolo okulaba nti embeera etambula eti eyo gw'ogamba otya sofa ennaku ziri 5 ezakayita ku mwaka guno bukyagutandika gwo gugenze atolooza guli awo omwaka waweddeko dda omwaka gugenze n'okulonda nga tekunaba kugwa era talina kyogukozeemu gwamanyi nga n'okulonda tekunaba ate kati okulonda kulonda ka 15 kulonda ka 15 ote okulonda kasitakuggwa guno mwaka guba gugenze era bannabyabufuzi kasita bamala okulonda n'oyita mutandikirawo kampeyini sabe ekisanja ekiddako ate kati oba okyalinda ki naye nga tubakubiriza mwenna banaye mugende mulonde nga 15 mulonde naye buli omu alonde naki n'amagezi ng'omanyi nti kyolonda ogenda kifunamu tolonda nti lwakuba olonda kinyumo londa ng'omanyi nti kyolonda kigenda kugasa bwaba MP bwaba kansala bwaba L6 5 paka waggulu londa ng'okimanyi nti kyolonda kigenda kugasa ate era tugenda tulonda nga tusuubira kutugasa naye tunaffe tulabiraawo n'oluusi omulonzi alonda ng'akimanyi ddala nti kino tekigenda kunnyamba naye tulonda tukimanyi tugenda funamu n'olondera ddala bulungi nnyo ng'oli mukakanoga kakati wano nooza ekyomugaso maama gye bikomekereza nga walondera ddala ekintu ekitalina kyekikugasiza wadde kati awo bano abalonzi oba tekitwale nti okulonda naye eringa laavu osobola otomera n'ogwa ku muyayi n'ogwa ku mufere nalyoka akulaga nti ddala mu nsi mulimu abafere kati ne balina byabufuzi we bali so nze kwagamba osuula akalulu k'abantu n'okumanya nti kakusala era ngenda okulonda ngenda ku polling station okulonda nga ngenze risiki just kusaddaaka kagende bye bimanyi nkatiiki nga nvaayo era nga bye bimanyi
nawe ng'okimanyi kyenonze kyo sikyalinako kati bwesigwa mu kulonda wabujjawo nabujjawo dde sikyalina bwesigwa ngenda kulonda naye bwe walonda ekisanja kiwedde baakuyisa si bulungi ngenda kulonda butagamba nti yabadde waka olunaku lw'okulonda teyalwadde kitiibwa andi wekitiibwa kuba tulina olonda kuba politics ye waali ngenda netutuukiriza kubeera politics namwenyigiramu kuva ddala nkyali musoma njagala nnyo ebyokulonda katutandikire ku president ekisanja kiwedde walonda nalonda kati nabeerabira nobeerabira siruwalira muli twala toleeta wano byakisimba nedda ŋŋaanyi president walondani nkugambye bye nalonda nabeerabira nobeerabira olw'ensonga nti namala okulonda newayitawo omwaka gumu nenyiigira ddala ku kyebakonega kino nalonda nga sisuubira kino mazima ddala kino kyebatusasudde singa nze wabula ffe ng'abalonzi abakulembeze bino bye batusasula nenyiigira omukazi katolaba omukazi n'akukyawa olwaleero aba akwera budeiza n'omubuuza amanya katamanyi kozi bawo yabaddaani nkera ng'aliwa kozi bawo badde bamuyita olowooza nno nkyaganyage sikyagamanyi kati nange bwendi namala okulonda wayitawo emyaka egyo ebiri bonna buli gwe nalonda namwe sinza nakuga nti nalonda ono nabeerabira simbamanyi nabbamanyi ku kintu kye baakola naye wamma gwe ali eyo omulabe wa Transmedia genda olonde tolonda ng'ono kubanga ye birabika kisanja ekiwedde yayisibwa bubi mu mbeera eyo kati ngenda kulonda bo justice kalulu ka kyama tokyogera sagala nansaba kalulu naye wamma mugende mulonde mwenna tubakubiriza ga 15 buli omu genda woolondera osuula akaluluko kasobole okubeera nga kakuyamba kalulu olina kamu naye ka mugaso otobeera nga MC Magombe kubanga yalonda bubi yatuuka mu bbaafu neyeerabira kyalina okukola naye nayisibwa bubi nalonda bulungi be nalonda be bampisa obubi naye nze nalonda bulungi ne be nalonda be bampisa obubi naye nga nze nalonda bulungi ne bwe nimala okulonda ate be nnonze ne bampisa bubi so abakulembeze bonna bonna mwenna abeesimbyewo obuyayi bwe mutulaga si kikulu tukimanyi muli bayaaye naye bimu mweddeko Kumbole yomanyi bagamba ensi naye byaddala ekisanja ekiwedde kyakuyisa si bulungi bagamba ensi yonna olina kuba mugezigezi naate waliwo obugezi n'ova mu bugezi ate n'ofuuka omuyayi ng'abantu oyogedde kino abantu bagambye kati boogera bingi bye boogera bingi ono wenayisaawo nga waliwo wenayisaawo nansa naawa waliwo wenayise nga waliwo bali mu kkola ekkubo ninga mukyala kansala mukyala akutte ekiti yenna atuuya nnyo ziyita mu nviiri abalaga mukozi ajja kukolera wamu n'abantu naye ng'ebbanga lyonna abadde talabika kuwadde ne kati akolaga nti akolera nnyo abantu ali wamu n'abantu yenna yabadde muwala ng'ali mu kusima muwala batereeza kigoma naye ng'akutte ekiti yali wansi mu kigoma ali mu kasukattoseera ab'ekiboga kibiga abamuyisa obubi ndowooza mutegedde bonna ggwanga lyonna si bekiboga bokka ggwanga lyonna abakulembeze b'eggwanga lyonna kiboga walondera ggwanga lyonna siruwalira muli twale ggwanga lyonna obukulembeze bw'eggwanga gomanya ekizibu kyo kibiga kiboga wekiri mutima gye nalondera naye MP walonda wa Kampala bonna babayo mu parliament bonna bakuŋŋaana ne batule yani badawuliza ebiteeso by'abane n'akyusaamu kitegeeza nabale be balonda abalala be bateesa bifu abantu mwenna naddala abakyala MC we Magombe mu muboole lwaki abageza ku bannabyabufuzi nti abakazi omukazi alinga mu nabyabufuzi eddakiika 2 bw'aba ku kyayi aba takyajjukira abakazi tebeerabira ba ex baabwe baba bebuzabuza kyova alaba kugamba mbu agenda eyo bw'akomawo nga saidi kiiki naye ate kyoyogedde wamma kituufu kuba nageze mu kyalo Krismasi waliwo ex wange naye nabadde tutuukayo wali mukwano gwange wa booda ngambye ne ex wange naye abadde tabeera kiboga naye yavaayo
kati naye yazeeyo ku nnaku enkulu kati naye ate ye kati eza ate Christmas saaliyo kati ate ye yaliyo kati yagizeyo olwatuuka boda boda mukwano gwaffe kutasoma gwe yatuukirako n'amubuuza Peter yazze MC Magombe kati naye erinnya ku TikTok kati MC Magombe yazze oba tannaba kujja naye nga ekiso naye nga mbuuza kati yabadde ambuuzaako ki yamukisa muli nagenza ateeza okugenda yabadde akubuuza bw'aba woolye yagaddeyo abakutegeera ku oli ku kitundu adde yategedde nga yonyoleddwa nnyo n'agamba ennamba ye yakunoonyeza ate tumubuuza ate omuntu okumunoonyera kwe kumubuuza boga nti Mr. Good eno omundabiddeko olwoba omunoonya waabamu babeera bakubuuza atera aveewo kubanga takwesiga era nagambye nagaye kati simanyi era namubuuzizza kibadde kirabika kitya nti akati mu ekiri kyayongera nga yinsubiddwa kaba ekisibadde tebukyaliwo nange nabadde mbivuddeko naye wanna naye bwa ekisi tebuliiyo mu nsi tebuliiyo wabula ekibeera kyewuzimbawo obudde obwo bwe bwa ekisi naye era enkya bwe musisinkanayo muti nemugana naye kati kino kyaliwo kinebo lwaki tuzimba ekibeera okutuuka kweno grade era we muteeseganyaliza wekigwera oba ekisi we bukoma oba ekisi bazimba buzimbe bwemuga nti tubuzimbulule nga mubuzimbulula nga buvaawo olwogu tusanze mu kkubaawo abaana bagamba mbo abayayi bamubbyeko engoye abadde bwereere mbo abayayi bamubbyeko engoye neŋŋamba ye bakabasa babbi nga bazibu kati babba kuziri ku mukazi alabika ye kati ye yamanyi kiki ekimubaddeko ye yamanyi omuyemiza egyo muzeego kati mu muzeego gwe mutategedde naye ngaogwo gubaddemu ye ayina muzeego ye agumanya era teri amubbye naye ye ayina muzeego naye nga bw'ataba musezi badde bwakumakya kiro bw'abataba musezi ng'obudde bumukeddeko kaba yabadde akoola ne baziyuza kati ye yamanyi omuzeego naffe tetugumanyi naye nga talina teri amubbye naye 226 abakyala mwambale bulungi 226 abakyala mufumbirweko n'abavubuka muwase muleke kubeera nga muzanyira ku baana b'abeeni nga mubazanyirako temuwasa muwase ate n'abakazi mufumbirwe mbagamba baga obufumbo komera obufumbo komera nga tusindika mu makomera bagamba ate bagamba obufumbo komera era weebuleka leka gobona obufumbo bawonye kikulu lyekomera lisinga obubi mu nsi ng'olwani akyogera ekyo ababulimu kooti ya ababulimu abali mu bufumbo era lwaki mutu bagamba bw'oba omuwuulu lwaki mutuwayiriza bw'oba omuwuulu gwe sisinkana mufumbo munyumyemu mugambe njagala kuwasa agenda kutangira butangizi totawaana nkwegayiridde beera n'emirembe gyo nze singa nali siwasanga era aganze ndi mukwebuuza lunaku mukama aleeta ditageti naye mukisa omukazi atambula ne bugwawo siruwalira muli nga mukisa gwokka gwakyanoonya naye nga gukyabuze obufumbo okuggwawo era teri mufumbo asobola kukubiriza kuwasa kizibu oyo base mufumbo nakukubiriza okuwasa aba abiseeko akamwaye abamu otayinza kugamba genda ogezeeko jangu olabe ndolabe jangu olabe ekiriyo jangu olabe ekiriyo ye nga ye ku mutima akimanya akuyita naye nga takuyita mu bulungi jangu olabe ekiriyo bolowooza tuli bulungi gwe wenna abuulira abatana bakuwasa n'obatiisa okuwasa oli sitaani era ne bagamba musimu nebagamba nenge abawagira obufumbo musimbe kweri layini n'abawagira okubeera obwesingo oyinza okulaba layini bweweta n'ensonda ali omukulembeze mu kalulu kano akaggwa akakamyofu yakuba munna akalulu abali ne bakozesa n'effujjo layini ne bagisinga nga batwala mu kalayini emabega woono kabalani yakamyofu yava kwono yejja wote muri obuntu bwaliko abantu nga 10 ku mugongo gwe ne bawetira bwe bati obone babuzingiriza mu saako ye bagamba mwe yabasingo bwe tiwalina okubeyiza okubeera yabasingo oyinza okulaba layini so
abantu nabali mu bufumbo basaba kubuvaayo basaba vaayo era besimisa abawere bangaye musima gombe kubulire muri bulungi naye obufumbo butwa bufumbo komera obufumbo bulwadde teba kwetegerera buli omu abe kuzibeera ntalo tukole kino kukubagana bukubaganya abasajja mbagamba muve ku MC Magombe muwase muve kubuzanyira ku baana b'abendi abakazi nkiddamu mufumbirweko 2026 tukoye basingo okubeera nga beeyongeza twagala bakendeere mukitegedde muve kuona awozambo obufumbo bubi kakati misa tonaze gobo kibirungi kibiwa ku bufumbo nange ndete bibi byembuwa soka gwe soka kubanga nze manyi bulungi gwe soka kizibu kusanga abafumbo ne bamalako wichi nga tebayombye kyowe wala kuyomba nga tebayombye kakati buba bufumbo kirungi kyekyo kugamba nti kakati mpasiza ninga buli wichi nsubi ne message gagoroza kuyomba maye ba neighbor muri bazibu mubereyo nga muwuliriza buli kagudde eri wa neighbor goyizo okulowoza kuyomba ninga ati yengeri yabo gye bakommunicating abafumbo basobola okujja ne bakunyonnyola amaka nga amakanga gantalo nga bali mu ntalo ninga buli omubizi annyonnyola ntalo zikatezifaanagana nga zino zonna zonna entalo ziba mu bufumbo nga tezifaanagana ngero lyagamba nti zentalo zenkolewa nga tezifaanagana nga funa za neighbor ng'entalo z'amakago ndala nnyo kuzaagoli nenga zonna ntalo kyowe wala kiki komerako newalya ddala mena bannange nze atannaba kuwasa oba atannabafumbirwa sikusemba mbadde nkusaba timu bawuulu twebereremu eddembe liri mu buwuulu lingi dembe liri mu buwuulu liri sawa zenjagala zenyingire kampiseeko kano bakadaama mususse oba toyagala muntu muveeko tolya sente ze kola byonna bikole naye bakadaama mususse bakadaama bebalya sente waliwo kadaama wazanyira ku banno ku bwongo n'obafuula ebimuli gwe ogamba otya munno n'ogamba Joshua nti tugenda sisinkana wali ku green card yambala bwoti n'omulala kato naye n'omwambaza kyekimu bonna ne babeera ng'abantu bataano bonna bambadde nga uniform ate n'otalabika oba enteekateeka ya pati yakakoloke nga yali ayagadde bambale kombine nga bonna ba boyfriend online shopping teri asinga ku munne ddala lyerimu mwenna akasa wabaawo ensonga yali ayagala kuweesa mukolo gw'ekitiibwa omuntu n'ogamba banno bambale uniform ng'abantu bonna beefaanagana paka okutuuka omuntu watuka bwayategwa nti nina gwe nninda ate no booli genda okulaba abantu bonna beefaanagana naye kale wabamanyiira gwenna yakikola toliraba ggulu niko n'abavubuka nabo ebiseera ebisinga bagenda ogenza ofunye omuntu omufunidde ku intaneti wenna nabo ne babuguma ne baba corporation yinza n'okesanga nga baali bamumanyi nga ye baliko na babiri nga basigadde bonna tebamumanyi bawulira buwulizi bakyatinga bukyatinze kati nga bwe budde bumulaba maye omuntu nga tomulabanga ebbugu muli balingi naye buba budde bwankuba nga yakacanga mpewo ku makya nga naye omuntu tomumanyi ebbugu muli balingi kati babuguma kati kyabalagira kyonna kyabalagira kyebagenderako nze kulwa ngamba kyabagwanira lyafuna n'akabinja akalala obusirwe balina ne babakuba embooko bonna nga bwe yabagattira obwongo ne babakuba mandi kitegedde kadama muwagira abasajja nno nga wagudde ne ku musajja n'amanyira abakazi nabo omusajja ayinza kati abasajja bayinza okubayo ekivulu omusajja omuvubuka nabeera nga mu kivulu ekyo oba mu kifo ekisanyukirwamu ng'ayinamu abakazi nga 6 naye nga mwebali naye nga weyita atuma mutume genda kweri emmeeza twalayo pirisini kweri twalayo atwalayo pirisini kale bana baweyita bo be bamanyi yage nayo nwamujozi oli amadesiminofo pirisini awo igo yekino bambi kyekyalayisi akiwadde igo bibitala
ngakane bei kano omusajja naye nga yagudde kukumanyira abakazi omukazi nze bwe ndaba omukazi amanyidde omusajja mu ngeri bwetyo nsanyuka abasajja be basingira ddala okugasa abakazi babagasiza ddala bino bene betugamba nti n'abakazi babonyabonya omukazi n'omuwasa naye n'atandika okubonyabonya naye yeesasuza abakazi bano nga tubakwana tubajooga tubamanya omugasa kugamba ina yamuyise obubi eri naga kati kenfunye kimagombe kino kankirage kati atali kugatta babadde byonna babadde bamugasa nga bamumanyira n'abigatta kuggwe kati obusungu bonna abumalira kuggwe tobanga babeera bagambye sawa yonna naye abasajja nze abasajja tombuulira kati gwe gwabalamu bali abamugasa kati omukazi waba yebeenunuliddemu abo kitegeeza yagatta abamubya akasente ke ng'akola eyo ebweru n'agatta abamulimbye n'agatta buli kimu n'agamba nenunulire mu zino embuzi era yali abalaba teyababulako yaliwo mu kifo ekyo ng'abalaba nagakaliraba eri embuzi bwetunula n'abavubuka abavubuka namwe mutulimbe ebiseera ebisinga ekintu kikutuukako naye nga gwe kenyininyini gw'okyereetedde okutuukako kuba kati gwe bw'oba tosobola kumanya n'ogamba naye kakati naddala mu butuufu onampa ebiragiro bwe biti bimpisaawo naye kiki ennyo era omuntu okuwa ekiragiro bw'atyo afa ki kati omugezi bw'obuukira n'ogamba kati era nze nkugambira nze ngenda kujja nyenda kwambala nga bwenjagala sigenda kugirako oda ya nyambalayo kati awo wendabira bw'oyaka ennyo manya abadde n'ekigendererwa mu kuŋŋamba nti yambala bwoti omuntu omugezi teri omuntu akola ekintu teri muntu gw'omunoonyerezaako wekka n'ogwa ku kyabaddeko kati era ogenda okulaba singa abadde n'ekigendererwa kye era ogenda okulaba yeekyanze akaba teakabireke omanya 2026 abantu mwenna nammwe mugase kwabo ababagasiza 2025 muleme kwerabira mu kaseera akatono mpaawo kagga omuntu nga yakugasa 2025 naawe 2026 laba ekyokukola mugase muleme kwerabira gamba bakyusemu bakyusemu baba ino omuntu akugasiza nawe kyusamu nawe kuguna omwaka mugase kyonna eri kababe bakazi bawa bakugasiza omwaka oguwedde nawe mugase okuguna oguddako n'abasajja omukazi wabagasiza omwaka oguwedde nawe kuno mugwase ngaatya ayinza okuba nga oguli yakubeeredde ogwe nga gwe weebuzaabuza kasente kutambuza okakimawuwe omwaka mulamba 2025 obadde n'omusajja omulimba buli lunaku nga bw'omwagala mugambe mwaka guno mpasa oba mugambe guno sikwagala weewala ki abadde balimbalima nti omuntu obadde omwaka ogumazeko omulimbalima weewala ki omwaka ogumazeko ng'omugamba nti nkwagala kati guno mugambe sikwagala mugambe kamazima tikituufu guli tubaddewo nga twegiraagira nga kugamba naye situufu sikola ki sikwagala mulabe ate bw'onooba kimugambe mugenda kweyongereyo kabanga kenkana ki eriyo omuntu namugamba oliyo omuntu gwe bagamba nti sikwagala nasigala ng'aleeberako kasaze nkwagala sifaayo gwoba tonjagala naye nze kasita okola ki ne basigalawo ng'era batambula ng'akimanyi namugamba simwagala ye naakola ki n'alemerako era namugamba nze bw'olaba anjagala wankubira bwenjagala bwankubira tozimba beerawo ng'oguma gwenze gwe gwanjagala nze sikwagala ne babeerawo gera oli akimanyi abantu ababadde nga mujerega Nansana mwakirabye ndooza Nansana eri ku maapu abantu bagimanyi abakita abakategedde mukategedde ako kabagezi bokka nena Nansana bagimanyi ate mu bubi mu bulungi bagimanyi mu birungi mu bubi mu buki yo Nansana kyekimu ku kintu kyoyinza okuba nga ddala kyo kivuga mu ggwanga lyaffe Uganda. Ab'ekibogo bagamba ki? Ab'ekiboga kiniiza bagamba kati buno obudde
muzine ennaku z'omwezi ziri 5 kinniiza bakubiriza kukuuma ddembe mu kano akaseera aka January bakuume eddembe n'emirembe kyekyo kyokka kali bo bakitegeera benkigambye ate waliwo abayinza n'okitegeerera ddala nomanya nti MC Magongo bayogera bw'atyo tuwulirize kyayogedde bannange b'ekibuga mukuume emirembe mukuume eddembe mweyise nga bulijjo ng'emyaka enazi muno omwezi gwa January buno ennaku ntono nnyo tezibameza malala tezibajja mu mbeera tezibajja mu mbeera nye kagambye b'ekibuga bange muŋŋambye sikagambye eggwanga lyonna kagambye b'ekibuga tezibameza malala ntono nnyo meka leero 5 nkaaga busa 8 9 10 11 12 14 ezo nga zivaawo nga tuvugayo endala nazo ng'eneze 15 nga nazo zivaawo nga ng'embeera eddamu bulungi nga bwe bibadde kakati so bagira buli omu n'ogira n'owaganoga simanyi bemojja kwerimba ye n'amaanyi galimba amaanyi amemanye galimba oyinza okulaba ekifuba gonogamba buli omu mukuba kumbe lyakasajja katono kayinza okuba eŋŋumi ne kakuliza ekifuba ekyo kati kyekyo kyembagamba bannange tukume emirembe tutambulire wamu bwe babadde waliwo bakansalazi abalina mukoko kati bali mu kalulu ako naye ogenda owulira gundi nanjogerera bwati bwe sirika bwe yoyogereko birungi yakogerako ebibi bamwogereko asirike bwe weyogereko ebirungi omuntu yenna nawe bakwogerako otula we bakwogedde kogenda obinaziwo bwaba tesobola nazaawo kye bakwogeddeko kitegeeza kituufu n'oli agenda kikakasa kati gwe yiiya nkinaazizaawo ntya omuntu asobola ekintu kyokka asobola okukola ekyo omulimu era gwagusobola nga ye tagenda yetawuggana yenaaza bwenaaza ye ng'omuntu bya Katonda Robert oyo ne bw'omuvuma era jabuziraga bannange mwanvumidde bwereere Mukama Katonda nze yantonda bwenti kati mwabanvuma simanyi oba amaanyi gammwe gasinga ga Katonda naye mugende mu maaso nze abawagizi bange bo bamanyi kyemuntu waabwe yaani bya Katonda waabwe yaani yenze teyetagenda kuddamu nga naye abasigadde muliro yabaddewa nti katoma nti kale enkya wendaga nalyoka agenda naye nakuma natandikira ku bisiki oli byalesewo nayongerako ebibye naye nakukuma negwaka kakati bafaaki kati biseera bitono nnyo bino bigenda kuggwawo era musigale nga bwe mubadde era osigale omusisinkane musigale nga mukwatagana kati so ennaku zino entono nnyo ez'ebyobufuzi ez'ebyokulonda tezibafuula kirala ebyobufuzi tebitwawula kubanga tujja sigala tugenda mu maaso kiriza obagaana ekyo mbeera nkibagamba bulunaku nti buli omu yeetaaga munne waliwo akaseera akabeera akazibu nga mu buli ngeri yonna buli omu yeetaaga munne naddala akaseera ako ak'ebizibu kijja kumenya kizibu kyo oba kizibu kinaye akaseera k'ebizibu naddala okufiirwa oweerabira nti weetaaga ebyo byonna byonna obyerabira olaba abantu nga bakolesewo mu kizibu ky'okufiirwa ate abo nze naye omuntu yenna yina alindekera okufiirwa awo ye tetusiddamu nnyumya naye ng'onekedde okufiirwa ng'afiiriddwa wali eri muntu ndi mumaziga ag'okufiirwa ago kati n'obulawo kakitegeeza kati kizibu ki ekirala ekiba kisembayo ekisingaku ekyo kati olaba nti ekyo kyekintu ekizibu ennyo nti kituuka ne kibeera ne kisiimulako biriwe ne kibiza ebbali abantu bonna nga buli omu weetaaga munne so bwe tuba tukola ebintu byonna bye tukola tukimanye nti kkiriza obagaana buli omu yeetaaga munne bwe kiri bw'oba okola ebintu bikole ng'omanyi nti enkya kyekivaamu kyekiddako omuntu wena olina okukola ekintu ng'omanyi kyekiddako naye omuntu akola ekintu naye nga ye akoze bukozi nkola kiriwo leero nga tamanyi nkya kiki ekiddako ekyo nakyo kibi bulwadde kubanga gw'ojja kukikola kati naye nkya tumanyi kiki kigenda vaamu kikigenda kuddako waliwo kyali yatugamba
mbo yekimugenza mu abaana b'oku street bano kiri kintu kimu yewala buvunaanyizibwa nga byoli bwe oli mu kuwoza mbo yagamba mbu ye nobwaba yakawuka n'emmotoka n'emukuba wali tamumanyi. Era omuvubuka yenna ekyezimba oba oyagala okusevinga akasente ko agenda mu abo oba tebagibwako bizibu ne waba kirinaawo nga muli awo ng'akirinaawo takigamba n'oli omusanga mu kkubo ng'ali ku booda oba nga omusanze awo n'omwetirimbako nti omukwano soko yimirire Oliver soko yimirire naga nkubuulire nowondabidde ngenda Masaka mama mulwadde nnyo ku kitanda naye ne ssente tezimala bannange nkwese kuŋŋamba leka kujjusa ewe girisinzayo ogenda ogirabugiramu kale kampeni namba kale naye gino ebiri genda naye kale tujjako ate era oluba otuuka bweti mba abavubuka kati bayize bazibateekerako ku ssimu n'aziraba n'addamu n'azijjayo bazijjayo era oluba okujja message oluba ogenda n'aziraba n'adda kaboda ke n'addamu n'azikomyawo n'abakazi bagezi era oluzimuweereza bwe bati tingagulako ka airtime naye agulako ka airtime ziba tezikyadda tezivaayo muyaye ku muyaye bayiye abaana babeerawo nga naye balinga babeera nga bali mu kitegeeza omuntu wakuwa ssente wadde kakadde kaguleko yetemu wa 5 bokka kiba kiwedde akonkayize ziba tikyasobola kuddayo tezikyaddayo eri mistake kale oli olugira bagamba mistake ate ssente zotugamba nga bazigize ffe tulaba muwendo mulala ate kakati simanyi batugenda bisolo naye tezivaayo kuba sizaalinako zotugamba sizaalinako obuyayi obumaze mu bbanga ki era nze ssente oli abasente ku simu kuno ng'oli abadde teyaŋŋambi nga sirina kyemmanyi sikaana nakumukazi okezijjeka ngira bugezi wano kima pesa nga ngulako airtime wange nga muteekene kwa akaunti yange airtime ng'olinda nkobira mbuwayi ssente zange zabulidde wuwo nenda nkobira nga ssente zange zabulidde mugambi simanyi sinaba nakebera nze kubya ssente mpairo mani sinalaba ate obwaba nga abadde azikuweereza ddala manyi naba nazikuumye dda kubeera nezandibadde ng'oli abuzaabuza mbadde nze nazisibye dda nazitaddeko dda libiti nayeguzeeko dda ka airtime mbaye oba oziri biti eryayiza zeemolera mbadde sina ako kapya kwegamba ssente ate naye n'abavubuka aweereza omukazi ssente n'omala n'oziza immediately ozimuwadde ate n'alaba message nti azifunye ate n'oziddamu n'ozisikayo anti ye kati kyabalowooza wano era namunange nno nakiba kizibu oli okitegeerera ng'obadde ozimuwadde tegeerera nti ate ozigyeyo yaba amanyi baani yayeewola ku ssimu yange oba ani yayeewola era bw'abanga mufumbo lutalo lugenda waka essimu yange gwokebera essimu yange buli kiro sente zange zaalaze wabikibe wasetinga mu ssimu yange mama omuntu abafumbe nange nga nkubuuza ani yazikuweereza obolaba obufumbe bubi omuntu ajja nakuvumira ebitokwata najjali obusungu bwe naye olwakuba yamanyi gwe yenunuliramu gwe gwakakkanirako najja abasajja ebisinga abafumbo beevuma oli ngaamuvumira bwerere tewali nsonga naye olwokuba yaaba amanyi agamba kati kangende obusungu mbulageko kino sente zange kangende mbulageko ne bwaba ngaamanyi kikyakuvumira kikyamu si kituufu yaava eri ng'ajja akutandikirako gwe nga ye kiki ekiggwa yakkakkanya akuvumye akuvumize mulina mukwano gwange naye kati gwe kyogezako kyotayagala kwegamba gwe nga gwe oba bavubuka kyekitawagira babuze bufumbo ntalo bose banasolovinga ebintu kintu kyentalo ekyo zivudde zitya mu bufumbo soka bakifunira amagezi ffe naffe tuwase naye gavumenti bweganye bwekyeteeta kyaganya olondera ekintu ekyo nti abantu babaddewo batya mu bufumbo nga tewali lutalo wadde obufumbo tugenda bulekera ababulimu era n'abavaayo nga tubaaniriza kale kubamu akafaananyi ono kojja wa mwanawo
kati alina okumubuulira nti munnange mutabani okuze maama wa ayagala mukamwana kati abafumbo ebiseera ebisinga kakati abantu bagula amapoliti gaabwe bazimbamu amayumbayumba gaabwe bazimbamu kigamu ababa bawukanye viro ono geno pangisa wali bera mukazi guko goza lwaki January abanona nyenji mu January baba nobiye bapangisa babanga oli mupangisa kutawutanalanga nonyanji mu January ziba zifolo ziba bize bali baba bawukanye basanga mukati ogere usanga emizigo zirimu abanakiyombekedde banje emipya bangi ekaifa bana bali abana bali aliwo abaana abo babera mutekere tawo bagere kati baba emayenju bali papa itamwa bakoma abantu kati enju bazimanyiza neza kali kubadde emizigo ebiri mama yekati bamanyi buli kati wali eri kujuza gwe kwazi mukazi mupya nena ku bili tetumulana na musajja na kyombekedde beto baba manyawo abantu mizigo ko itaita mbwe baba bamanyi ne mumanyira Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso ejomulembe ejiriko eragala mufaliso gasomero omugango gukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda pilo blanketi amasuka n'ebipira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh bei entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsanvu mu ttaano nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko manyira kale mujoga kumanyira nedda mujoga akali muno budde bwa January bawukanye bangi n'abagenda mu kyalo abamu abasinga bakomawo n'apangisa anti mbo abagenda mu kyalo abamu abasajja baganyo baweereza sente zibazza kati wakomawo Kampala abeera ali kululwe abasajja baganyo kubaweereza sente zibazza agamba beerayo sindika ezizza abaana bo badde maze tonjagala oba toyagala nze nkomewo sindika ezizza abaana bo mbalinyise bo bakole ki nziteeke ku simu yaani yonna gyoyagadde oba yanazaala nti tetukyakola ganateeka ku yanazaalawo yakola atya tuzijjeko tusindika abaana bakomewo abaana badde nenga ne gwe bagamba sindikira abaana okudda naye tayagala naye abala kuwasa mulala naye gwe olowooza oli akugamba sindika ez'abaana yasigaleyo yaba asobola sigalayo kabala alekayo omwana omu owaki aleka aba tamala alekako omwana omu najja nayiyana alinnya n'abaana asobola balekayo bonna ekituufu ye n'alinnya najja bw'olinze baana oba akugambye balindirawo ku stage n'osanga obyamulaba ng'avaayo akuyitako buyisi ng'omusanga waka waliwo wa boodi yamukubira essimu namugamba batubbi ebintu byonna mu nju temuli namugamba kati tukoze naye wa boodi yabijjamu n'abiteeka ewalala kati oli namugamba ebintu byonna tiwaliwe tugenda ttandikiro gira obeera mu kyalo lazima oli yamala kulinnya naye wa boodi naye yali mugezi teyavaayo yasigala abeera yagulayo akakeeka abeeramu nga yeebase naye ng'ebintu ye eri yakozedde ennyumba ye era eno bwe yajja n'atuukirawo ddala ewaka ng'ekkoppolo yaabwe kweri naggulawo kuba yalinako ebisomoza nono nga alinaku nga muli mukeeka gwokka tewali neiba yakola lugambo leero andi abamu banneiba abamu ebiseera ebisinga ebintu ebimu babizibira kati ng'ekyo basooka ne bakireka ne banga kiki ekiriwo kasooke tulabe ekitambula
kati nayo nagenda omukazi agenda okudda nga mulimu akakeeka tinabwa akatugenda ko mugira mbeera nzo ngenda kugira nebaseemukko nga bwe tuyiye babereye mu kyaro amuwasende zimuzayera kati yoli yajja akakase bintu abatubbi abaana nasooka n'abalekayo ajja akakase ddala batubbi era asanga enjonka namugaa kituufu batubbi musoke mubereye mu kyalo eyo musoke mubereye mu kyalo kumbe ono ye yepangisiriza kazigo ke wala kazeeyo ateekamu mukazi awasiza mupya mu bino ebintu abasajja mujooga abasajja nedda mbadde nga abawuliriza mbavuddemu nga ye yeewasiza era kati ali mu bufumbo li gyali mu kyalo kansabe vidiyo neekutuukeko maama okitegeere nti omusajja yakulimba yawasa wa boda boda yawasa mukazi mulala yali babeerawo nasala kukinabwe yawasa omukazi yabwasiza kazo ne mama nanoonya kazo mpaka yatagitasobola mufuna naye kati newaba kitegedde ti yawasa era kati oba oli naye yawasi yafumbirwa aja ali mu kyalo alina abaana basatu yabali eri mu kyalo basooka namugaa ate kakati ejja eno ate kakati eyo kati tugenda kutandika kasooke maloko yiyangula ebintu kati ekijjoko kinze nekyendimanyi bw'aba mugezi addemu ayite kwebbanga addemu ajja akyekinga wana jasanga omuzigo gwe gulimu mulala kuba oli yagenda yavaamu kati obufumesi bwetusa omulabe wa Tronaz Media embeera ndowooza ogiwulidde ogitegedde bweti bwetambula naye bannayimweddeko muleme kuyisa bubi bannammwe omuntu omuwasiza omujje mu maka ga bannammwe mpozi bano bemulonda mu zibbaala n'omukazi bw'oba omujje mu maka gewaabwe mu bazadde be mwana wa muntu naawe mukuume ng'omuntu waliwo kansala kibaava eyo kansala mwagala Bukenya Gerald munaddiini nnyo mukatuliki era ebintu by'eddiini ebyo abitambuliramu kyaki akolera nnyo kyaki naye yagamba mu butuufu nze omutima gwe nnina ku muntu atulugunyiza omukazi mba njagala oba Mukama Katonda oba nga yina engeri gye yakyogeramu awo nagamba njagala Mukama Katonda amwokya omuliro nga ndabaawo abambi alina mukwano gwabo baali nnyo mu bya kyaki nga babeera nnyo mu bya kyaki yagamba oba bazavveeri ebimu sibitegeera bulungi wagaana okusaba nga bazavveeri kati bambi n'afumbirwa naye nga mukwano gwe nnyo kati bw'afumbirwa omusajja n'amufunisa olubuto n'amala n'amugoba n'olubuto nga lwa myezi ena naye yagamba yatunuulira omuwala engeri gy'alaajanamu ewaabwe n'atandika oyo Bukenya Gerald n'atandika okuba ng'akola ki ng'awa omuwala obuyambi naye yagamba ne mmala nkwata ku kivubuka ekyo nga nti sirina bwempitamu ne kansala kibaba akotubiddeko nnyo yagamba ne mmala nkwata ku kivubuka ekyo mutuufu omuwala twatambulanga naye omuwala wa ddiini tutambula ffenna eddiini omuwala naye omuvubuka yali baali mutuuma amayi taafune buko waabwe taafune bannazaala obuko butuuka ne bulabika nokabannanga tekakatwa nga tokyalina kyakkola noka kati nkoze naye waliwo abantu abamu ng'erinnya lizitobwa kuwulira naawe nga ku buko bali kuyita mugenze ku buko bakuyita genda tuyitira oli muwala gundi ye muwala ali tuyitira ku muwala kwini masolo nokabannange nebanazala nane bamakukana yani oyo yaliwa maama yaliwa tumulabeko kale kyobalabe manya agamu tuba tugalwayi seye yangamba nange nagenda kukubuka ndi bangane banange magombe ngamba naye magombe nemka maama munange mirimu naye kale tatina nnyo tabu naye linnya nalyo lizitowa bulala nemukati maama lizitowa litya nti magombe neyewuunya nnyo abantu bagamba munange nina omutima bantendereza okola nani oyo magombe MC magombe omusajja n'ekitundu n'abantu ne bawulira erinnya nga lizitowa nnyo kadde yampa obudde nno mayefe obunankolo bwaffe obuko bwaffe obwebunanko tebana nayagala nnyo obuko bwange bubeere eyo eri ofune n'akadde n'onyumyako ne nazaala
ekitali eno mu Buganda ngomenezale wategera nti mukodi muwuli azagende yo manju nabere twemulaba nako ninga tigobo yaga kogera mu omugambe ki munyumye katenga bizenze nanyumya ninezala wange nambuza kulinnya wacha kimulumya omutwe neera nga abulira emusima gombe nga kimulumya omutwe ngate bundoza bwakibuuza muwala mweta kinyonyola bulungi era ndoza nali benabaga nti ngenda kujjako kewaka ndoza ninda abanaye naye nga mwenna tubagamba mwebale nnyo mwebale okwekumira kuno mu kyakabi nnyo Tonazi Media Uganda naye nga obulango mulete obulango tulange nanga bizinesi yo osobole kubanga ekintu okikuba kubanga bw'otalanga bizinesi yo gwekenyini bizinesi yo bw'ogizise wekka totwekwasanga n'ogaba naye ebintu by'eggwanga kati kusaamu n'ofuna oba toyagala kusaamu era tojja funa gwe nobeera n'ekintu kyawo ng'oli awo gweoyagala nga bw'okiraba bw'otyo teeka mu kintu oba ojja funa oteekamu ofune naye bw'onoolowooza nti ojja kuteeka oyagala siga naye amakungulu ogeetaaga kati onoogajjawa teekamu ensigo siga olindirira amakungula kati gwe wenna ayagala pipes tanka oyagala taps ibintu by'amazzi byonna plumbing materials zonna genda wali ku Tronas ojja kubanga obifuna butereevu wali ku Mayembe towooza bwe bakubireko bukubizi bw'oba oyagala bw'oba weetaaga tuukawo butuusi ojja kubanga ofuna buli kyoweetaaga eky'amazzi toilets basins sinki tapu pipe byonna ojja kuba obifunaawo fittings byonna weebiri waliwo buno obuntu era nasooka bulaba mugundi oba nabo obulina buno baba bayita babushawa nagendako mu kifo ekyebbeeyi lumu naye ono amazzi g'abandi shawa zonna weeziri wepulira agugu mu kajja okufuka nga siba bwagenda nga nziramusumula nga ntezeewo omutwe negabumpulyawo negabunjiikira kwano si byakukka mu bbaafu osumula busumuze w'amazzi negakola negajja buzino okola ki gookya mabisi ate agokya nze sakaba akapeesa kekambula amba ate gaggwako ago nali sivaanyi anti oluusi gayinza okuba oyinza nnyo negakubabula birimu grading olaba wonyigira agababula agasimbayo ddala balaba ovayo oyubula nkuta kati nno ebyo byonna genda wali ku Tronas babayita ba Tronas pipes tanks and tap solutions ojja kuba bafuna wali ku Mayembe opposite awo bw'oba otuuka awo tunula ku kipande ojja kukiraba ekipande nga kisoma Tronas pipes tanks and tap solutions gwe kyoyagala eky'amazzi buli ky'amazzi kyonna kyoyagala ate tebaseera kubbeeyi nnungi nnyo tekikwetaagisa vano nti enansana bwe baleeta ebintu bongeramu transport kangende mu kibuga oba otawanidde bwereere era beeyi gy'ogulyako mu kibuga ne wano gye bakuguza ate nga ne ka transport ko kakasigaddemu mu nsawo okasigazza so ogenda waabo osobola bakubirako ku 0772275 oba 074 eno giwulirize bulungi kubanga ze musinga okwagala okubako 074 47 3219 074 47 3219 waliwo yaŋŋamba waliwo bakalanga waliwo yaŋŋamba nze mba musoma essimu gye basoose osoma sigiwuliriza mbwe beera yabali abaana bali eri ababeerawo wali eri kati ne bansumbuwa neno gye bagamba bw'okuba kweno giwulirize nnyo mbu yeeba ey'omukulu mwe gye bagamba mugiwulirize nnyo mbu ng'agiwa obudde eyo yebeera ddala era eyo bw'ogikubirako oba ofunira ddala ekisembe kati abantu abamu akantu ako bakegendereza nnyo buli wawulira nga basomesa gye basooka 077 eyo tagigenda eno yo giwulirize bulungi nnyo eno manyi mwagala ekiki ekisembayo eyo yagiwa obudde era bagiteekako nnyo amanyirawo nti kati mankubidde ddala ku kitebe ew'omukulu yennyini awo nno ndowooza mukawulidde ako nze mbadde sinakategeera naye okafunye bakubireko osobole okuba ng'ofuna by'oyagala ozimba kalina byonna ebyokozesebwa eby'amazzi bajja bikuwa fittings zonna bazirina
pipes tanks oyagala tanka ya meka mutwaro oyagala 15 20 10 oyagala 5 so nojja kubanga ozifuna sobole kubanga nawe ufune ku mazi agava waggulu n'abagala kutunda amazzi manya abantu bagala ati business zeyongera buli lunaku ufuna tanka yonko 5 n'ogiteekaawo abantu n'obaguza amazzi kati uno tuyingidde January omusana kugenda kuba amazzi nga matono amazzi go gabeera mulinga gwa abantu bajjaawo amazzi kidomora kya 10 oba 5 gomanyi sinzire embeere gendo tambula ebbanga bweri tumunga sana nga kanji January ogenda okumalako aka January ne kali akogomusanvu oyingira guli omwaka nga sente ze za tanka zavaayo nga mazi bagabeerawo nga ng'osoko ng'okivaako ninga tanka yo teyonooneka sigala weeri kati nga otandika kugiryamu magoba kati nayo si business ngefuuka kya busika otandika najjiga era munagamba sibasakidde 226 basagidde kati media ate kiki kyoba oyagala ekirala ng'ebyo bibyo byonna byonna obisanze bakulagiridde wawojja ebintu by'amaanyi abasajja mugulira abakazi bannamu obutanka butonotono wenkombi tanku minga 3 omukazi n'amenyeka n'amazzi ebidomola ku mwaka awali wagenda kunnangira kati mulaba lwaki otukuba lwaki otulangira abakazi baffe banagenda onojja otufumbire abakazi banne twagala obakolera ebirungi naye tebasiima ogireeta tanka eno ogireetawo bweti naye ngaagamu kati nolowooza abikolera nze bakazi be baddako waliwo n'abagenda kubijjamu olutalo agamba awama alyose n'akyogerako omanyi bino ebintu birimu bitukola babeereyo netalo zaabwe ne bazirwanira ku ffe n'akongeza n'okongeza ewaayi tukendeza ku bintu kati bakukonye mu liiso bakukubye mu liiso ne batandikira awo bannayite muyombagana mugende wali ku Tronas tanka za beeyi layisi bintu byakutegeregana ate tanka nnungi teri kitali ne tanka ebadde yayonoonese mu kano kataapu akakola ki kataapu nga ogiina naye nga kayonoonera jangu weebuli obupya basobola okukuwa akalala kali ne omanyi butaapu obwo bufa nnyo katola ayinza obeere nagatanka yange yeeno anti babukozesa nnyo kyusa jjakozako zakujjako bwetu kugambye naye taapu yabende tewajyonoona ku shawa kati nasooka neŋŋamba kati nasooka nenyiga ne gajja bwe gati teweekanga neneekanga kulaba nga weegala kuneezamu nenyiga nengira negazikira nenziramu nenyiga kati nekifuukira ddala kyamuzannyo nga buli bubugira butene bunkoonako nga we bajja abaagala okunaaba abaagala ofuuka nga nkasiba nga neefuula afuuka nga bagenda nga nziramu nakamalako nesawa nga 2 kashawaako nga ndi eyo nalina benaze nabawo nga balaba butakomawo era bambuze ng'oluddeyo kiki ologeyira nga toyambudde mu ngoye nagira bwe nti nawunzika mutwe nempunzika bweti omutwe kati nabunjiika kuno bwe kuti najjako enkofiira obunjiika kuno nampulira essanyu naddayo nembanyumiza twaliko banna abalina funumula nagenda naye nayonoona twalinga banna nga tuli bafujja naye bakizo ne bagenda ne beno naye twatandika nyugira nga buli mukaaga tugenda ku big zone awo na big zone ekyakola bayonoona amazzi gaabwe so munnange ndowooza okitegedde naye amazzi ga shawa bwe gati bweganyuma owulira nga obulamu bwonna nga bweyagala naye oli mu bbaafu baketi weeyiire bagakoyera batya mu bbaafu yata tewabeerawo nnyo kyanjawulo naye kati wali bwogenda n'obufuna nti ebintu ebisinga abamu newakawo osobola obyekolera nga biri wakawo abamu bamanyi tebibeera mu bifo bya bizinensi ng'oli agamba ate kati shawa bagiteekewo shawa zibeera mu makiraabu mu mawoteeri kati naye newaka oziteekawo zimba bulungi ekinaabiro kyo mu nju n'ogiteekawo nobeera nga onyumirwa so byebyo 26 tubaagaliza obulamu obulungi n'okubeera nga emirembe miyitirivu naye abaana abawala abakazi mufumbirweko ekyo nja kiddamu kyengenda okutambulirako guno omwaka abakazi mufumbirwe n'abaana abalenzi bafumbirweko n'abaana abalenzi bannamwe muleme kubazanyirako buzanyi mubawase
nanti nabo bakkirize bafumbirwe okuba sasitwandiga nabo bajja mu bufumbo nga ze kulaba n'abakazi nabo no bakebera kati bagala abasajja baganga nti abasajja bakebezi n'abakazi bafuka bakebezi nabo bakeberaga kangende wiki mu mulabe olumala okukumanya ngadduka nukaka kati nyamalidde obudde aye tufa omaye kisinga abamu bakazi be bayaye bagogena n'ogamba mulete wiki mwagende baneiba baseke kambererewo so singa bukakaseza nti ajaguma nga tubeera yawo singa abawulu tubeerayo ne betuwanyire tukakasa nti nabeera kemenge eyo kanina neiba muvubuka amuvubuka oli bannange ng'alina afumba mmere ye kati omuvubuka oyo lumu ng'afuna omuwala n'amuleeta waka tugamba awasizza awonye naye oba omuwala yafuna buzibu ki kuba yagendako ewaabwe n'afumba nemugamba neiba ate leero n'ofumbye maama w'abaana alazeewo n'agamba leka nze sinkyalina mirembe nali manyidde okwefumbira akamere kange nga nkeerira nze naye akamere tekatumala kanamusindiseeko ewaabwe eyo naye munnange n'ogamba bannange yoba tuli kuki nemugamba naye abavubuka mulimba nammwe omukazi bwoba omwagala mugamba akole kikyoyagala naye wasa n'omukazi nze kintu kyendabye ku bakazi omuntu okwesoti nga kiba kikulu mukazi bw'abajja wabanga oba badde ava waka waabwe baba alinayo kamere ajje nako nkomutandikira era ejja kuggwako neera bwaggwerawo nga nsinzidde n'omukazi ava waabwe waka talese wadde nakakulya gy'olijja abadde talya jangu n'ebyokulya ajje ku ntandikwa mubeere bulungi